Mizanyo eno ku SMX Media onako olwaleero nkuleetedde stories za mirundi ebiri akatambi akasaffeesinze ku social media platforms ez'enjawulo omusirikale eyayagadde okubeera ng'akuba Bobi Wine amasasi mundu oba essasi n'aliteeka mu chamber Bobi Wine we yabadde nga akola laaleze tukuleetedde detailed information ku byo. On top of that waliwo ekimotoka kirukululana ekyolekera e Zambia kikoze rounds ku social media platforms ez'enjawulo abantu abamu nga beebuuza ekimotoka kyo kirimu ki. Actually nsuubira kasooke tulabe bu video bunene obubiri then oluvannyuma tukomewo ne detailed information ku bo. Yes, kwaniza nyo eno ku SMX Media nange mu SMX wane tubene updates buli lunaku buli sawa story ogira wetugikolera ekisinga okubeera ekikulu nti stories after the converting and ziberanga ziwe ukaddatawo alime kubeeranga agenda mungi ngina kusaba mbyo subscribing wegubangwe munondi gwo kusoso okubeera nga olaba content waffe onyigena notification bell ebisigadde obitulekere still onako olwaleero abalabye stories zange zenasoso okubeera nga nkola ku macha birthday ya mukyala omulungi amanyikiddwa nga Samali abangi gwe mmanyi nga Shiba Kalungi onako olwaleero bambirwa awezeza emyaka 35 era nga twegatiramu nga tugamba nti happy birthday Shiba, happy birthday Shiba ebyokuyimba simanyi naye singa tubadde ffenna tomanya kandi bali sobola okukigusa naye nga twagala okwagaliza Shiba Kalungi birthday ey'emyaka 35 bweddu. Yes, page nze down oba notinze down ebigambo bingi nnyo mu story yange wedde nabibagambyeko engeri gye bamuzaalira ku myezi 7 teyatuuka yali premature n'ebisigadde maama we embeera gye yayitamu okubeera nga mutetenkanya okulanga obulamu busigalawo paka kati waafuuse kikyali mu ggwanga erya Uganda. Shiba Kalungi tukwagaliza birthday ennungi olunaku olwaleero, may you live to blow more and more candles. Yes, katutandike ne story yaffe ey'omusirikale eyayagadde okubeera nga akuba Bobi Wine amasasi mulaaleze yasembyeyo okubeera nga akola towards the weekend gye twakubye amabega. Okusinza katambi ako actually source gyenkaddyeko ya Wisdom Kaye nira nga ataddewo ye okusinzira ku Wisdom Kaye musajja mwa nankyukakyuka yeeyita mutabani wa mulaalo however nga ye ng'omuntu ayagala Museveni naye ate nga awagira Bobi Wine kwegamba ne Wisdom Kaye abuza enfaayi ng'omuntu tawagira NRM wabula awagira Museveni then ate abana awagira ne Bobi Wine oba ayagala Museveni naye nga awagira Bobi Wine ekimu ku byo naye bombi babiri tabalinaako buzibu. So ye okusinzira ku ye asazeewo okubeera nga agamba mbu kagezeeko okubeera nga postinga akatambi ako ak'omusajja yagezezaako okubeera nga akuba Bobi Wine amasasi ng'akola laale tiisi abantu basobole okubeera nga bamutegeera. Okusinzira akatambi nga wookalabye ekisookera ddala ngenda kugamba ku mateeka amatono ddala kubanga nze saasoma amateeka nasoma journalism and mass communication byamawulire n'okwogerezeganya eri abantu abangi n'okusinza ku mateeka gemmanyi n'agafuga ebyokulwanyisa tugambe ng'emmundu ebyokwekuumisa ng'emmundu omusajja wajjirayo ekyokulwanyisa owali abantu mazima ga Katonda akukaba kabonero kalalamukko wootuukira okugamba ate nga yakijjiddeyo mu time Bobi Wine we yabadde ayitirawo. Kijjukire Bobi Wine ajja n'abantu be nga bangi abajja bagoberera nera okusinza akatambi eyakakutte yabadde kiini nnyo. Bobi Wine yabadde yakayitawo waati actually ngali mu kuyitawo tewaliwo nsasage mbo bali mu kulwanagana tewaliwo mbo bali n'okubatiya gaasi tewaliwo mbo waliwo ensonga yonna eyeetagisa okubeera ng'omuntu ajjayo emmundu wabula ng'ensonga eriwo yakuuma abantu bagamba mbu nedda muyitire wano eno ekkubo temulimalaayo nnyo oba mugirewo emuti oba eno temusala kuddayo kyekyabadde kyetaagisa naye tulaba mu katambi kaneeno ng'omusajja ali ne banne bamukumyeko akayumba ye n'akwata mu nsawo wano mu kiwato n'ajjayo emmundu teyakomye mu kubeera nga agijjayo empista ezo zitera kubeera nga esasi actually tulaba firimu fenna esasi teribera mu chamber
wogikoachingira what ekikolwa ekyokukoachinga kitegeeza oli ready okuba okujijjayo obujja n'ogiwanika mu bango banobeera nayo kubanga yonna gye tugenda abantu babeera n'amamundu mu banka security bonna balina amamundu naye aga amamundu essasi teribeera mu kyemba naye oli waagijjayo emmundu oyinza osigala ng'okyayogera nga bukyayomba naye kasita agikoachinga bw'ati manya ekiddako kibeera kuba okitegera bulungi kati agijjeeyo agikwatidde wansi we yagijjeeyo n'agikoachingirawo omuntu wagamba muni ayabadde ayagala kutta Bobi Wine abeera nga atalimbye kubanga omala odikoachingawo oti ekiddako kibeera kyakuba ssasi oba kyamukisa mulungi nnyo oba Mukama Katonda yayambye okubeera nga tewabaddewo mbeera efaanaganako bwetyo. Bobi Wine yabadde nga akola program ye yonna gye yatambudde ne ku radio stations namuwuliddeko ng'ayogera n'abaddeko ku live ye ey'oku TikTok yagenze ku TV ku radio ne bamuhostinga ne mukubeera nga bamuhostinga yagambe kansookere ku nsonga ezirimu amakulu ng'eno radio tebannagijjako amakulu mukyo yagenzeyo ng'asuubira n'okusuubira nti ne radio gyakyaddeko basobola bulungi nnyo okubeera nga bagijjako ebya Bobi Wine n'omusajja yagadde okubeera nga amukuba amasasi nsonga z'abantu people power our power maanyi g'abantu gali mu bantu naye okusinza katambyako n'okusinza ku reference ya wisdom kaye sazeewo okubeera nga bakolera. On top of that eyo nga tuvuddeyo kino ekimotoka nange nasose ne neebuuza ekimotoka kirimu ki okusinza challenges zaakoleddwa security gye baziwadde surprisingly mbweyo oxygen ki bagiyita batya oxygen box yes oxygen box nagenza okubuuliza n'okukola research ku ki exactly oxygen box kyekola mwana wattunga tebigatta oba nze ataasoma nnyo nizo okubeera nga nze ataasoma nnyo or if not nga tebitukwatako ebiri mu eyo oxygen box kubanga nga kyekimotoka kibakuyitako wali no mu Uganda twandigambye waayi masavu meerere mujjukira eryato eryaddira ku mmotoka bannayuganda tetuli bangu eryato lyagenda wano neligira ku mmotoka netugamba yeweewaawo kati bo banene Zambia batutte oxygen box okusinza ku information gyenfunye nti ekimotoka machinery eyo egenda bere purifying empewo mu mining area gye bakolera gye balombera bamininga yeki kopa subira abadde kopa so okusinzira mu ne bamukwasa amayinja n'okugira enfuufu esituka mbukyo kigenda bera nga kipurifying empewo eganzo bigattagattamu nga ndaba tebigatta the kugatta lingi was not kugatta lingi konze naye nga abantu bambi bo batisanyukidde nnyo olaba omusajja omukulu ng'akuba enduulu asanyukidde ekimotoka konze SMX kanetegulemu enda soka nebaza abantu bonna bonna bambi abeera ku mukutu gwange guno gwa SMX Media mwebale nnyo nnyini ddala n'aba supportinze o keeping on nga nkola stories eza video yes nange nabeera nga nkibakola so far tukyakolayo story emwemu buli lunaku however ffe tuproducinga story esukira ddala mu 5 6 7 olunaku empeereza eno egenda beera ng'erongoosebwamu mpola mpola na support yammwe bwembeera ngiina buli kimu kijasobola buli nnyo okubeera nga kigenda mu maaso bulungi kamusaba subscribing ongende ku notification bell ebisigadde obitulekera ate ng'era agisebugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombereddwa olina bizibu bya bizinensi onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna eby'enjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombereddwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane.